At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Wewa utuwaniriza mu byaffe endala Uganda ya Lero ke kanyomero kaffe ku Now for Archers. Osobola era kugenda ku YouTube no searching abawulu twetale ate era osobola ogenda ku YouTube no gamba nti Dead Souls Leave No Tales kyabagenzi tebanyumizibwa. So omugenzi bwe kiba kimuyiseeko kati fe abakiriko fe abakola ki abakyeyagalira mu kale nno embeera ebaddeyo mu wiiki eno katandikire ku mazaalibwa ge gatandika waliwo ne billboard ezibaddeko amazaalibwa g'omwana w'omukulembeze w'eggwanga ye Muhoozi. Eyo baakoze n'ekivulu abantu baayise ku cricket oval okumujagulizaako. Ne tubeera n'omukyala wa People Power. Omukyala wa People Power oyo yagamba nti yasangibwa nga kuba ennyimba z'Ebyemwanyi ne wabeerawo abakwatibwako ne bamuyamba bambi ne bamutwala ne bamuwamba bw'atyo bw'agamba mbu naye mu kumuwamba ate ne bamukulusanya. Ekyo nakyo ky'okulusanya abakyala tukivumirira nnyo naye Felix Kulaije omwogezi w'amagye aliko kati yazze n'abaako n'ebyawolereza n'agamba nti mu butuufu bwe balondodde amasimu ono naye yayedde yeekwasa. Mu wiiki y'emu omukyala w'Ebyemwanyi yasinze okukwata akati bamuyita Pineeti omuyitale. Bagenze ne balambula eddwaliro ery'Elubowa okusanga nga bazze bakamusasula biliyoni eziwera emirundi 3 naye ng'ate omusingi gw'okenye gw'okyalimu osituka. Bagenze okutambula projekiti nga projekiti eriko n'abakola eyandibadde nga yayimirira mu kaseera kano naye ng'ebiriko tebiraga bulungi nga babuliddwa n'ani akulira ani. Ababaka kwegamba nti ate kati bafundi abatalina bawandiise be bali mu kuvuga ekintu ate kakati contract twagiwa ono ate mulala yavuga kino ate omulala yavuga gwe tutamanyi nako ne babuza nti company wandiise. Era mu wiiki yemu mubaddemu eby'ettaka ly'Enaggulu nga abantu babiri baalabiseeko. Waliwo n'omusomba gwe baayitaawo owa Fenero n'agamba nti mundekere leero nkyasaba ate enkeera najja naga sente ajja zijja mu ndiga kuba ettaka president yagamba nti lino okuweebwa abakulaakulanya naye nga balina obusobozi. Kati Sudiiri y'omu ku bo naye yasaba yiika 10 wabula bamuwaako yiika 3 yabadde agamba sha ezine 10 muzinyongere mukyasaaga ku 3 bye bakola ki. Kale weewaawo ndino omugenyi waffe nga bulijjo takyali mugenyi kati mutuuze wa Katebe mwami Kabuye agenda tweyanjulira. Awamu singa waliwo emboozi awo gye twerabidde ndowooza mulimu emboozi z'abayimbi nazo. Kaseni nkwasaasira ekivulu kyamusala yategeka ebivulu awo okumusala tekyandibadde awo naye ne bamutwala liitiriiti n'abaako n'ebyayogera awo ebiraga nti ye ali waggulu w'amateeka. Naggulu weekuba essimu ate kati oweeno oba weewozaako biki baba bakagira bwe bati ate nti Papa Mesach avudde mu Golden Band. Kale kwegamba wiiki yeebadde bize era katujumenye mu bufunzi. Mukulu Kabuye osobola okubuuza ku batuwuliriza. Abatuwuliriza mbalamusizza kama yebala obbakuuma ate tuddemu tukwatagane tukola analysis ku ebyo ebibaddewo. Pozi kye tubadde ndowooza kyowerabiddemuko olunaku olwajjo twafunye amawulire nga mu East Africa omusajja ndowooza owokubiri mu kubba obululu okuba enziba gye yabbamu enziba gye yabbamu akalute yali eyaludde okulabikako ndowooza tugigeraageranya ne ku yobote gye yakabba mu kinaana wano nti yazuukuka buzuukusi manye obote yagenda ku likodi ye muntu eyawangulwa naye n'asooka nakkiriza naye ate muwanga n'amulangirira nti UPC ewangula abantu bonna bakoze eki. Kale nabo omubbi asinga mu East Africa mu nsi yonna gye bali naye kati ate yafuna mubbi munne Muzeeyi Emeriyo Kibaki owa Kenya nti yabba akalulu era n'aviirako abantu bangi okufa
nti yakabba bamulangirira oli agenda okumala okumulangirira nga n'okulayira amaze okulayira ekyalagira ddala obunyaze obw'amaanyi kuba omuntu eyali mu myaka egyo mugagga akulembeddeko n'akola ekintu ekifaanaganako bwe kiti ekyaviirako abantu bangi okufa n'abannayuganda bangi nnyo okukosebwa bizinensi zaabwe naye Katonda olunaku lw'eggulo yamaze n'amujjulula. Ate waliwo abagamba nti anti kati omulundi ogwokubiri teyaddamu kwesimbawo yagamba nti kati akitadde kati ate waliyo ndowooza bamuwa n'ekirabo okukita teyakita kubanga ekisanja kye ekyasooka muyi yali avuddeko najja n'avuganya era Raila Odinga n'amwegattako ne bavuganya n'awangula era bawangula Kinyata kiseera ekyo Muyigo yali asimbyewo n'akulembera ekisanja ky'okuva mu 2-2 kati ekisanja kye mu 2-2 n'akikulembera bwe kiggwako bagenda okuddamu okulonda mu 2-7 bye baali bateesa ne Raila Odinga teyabikola. Raila Odinga n'ava eri n'amwesimbako ngo n'avuganya ekisanja ekyokubiri kati mu kisanja ekyokubiri Raila Odinga mu butuufu bwakyo yawangula akalulu ako naye oli n'akozesa state machinery n'agenda bba akalulu sina kukabba wabula ne balangira mulala yawangudde ne balangirira ye era ekyabaviirako okulwanagana kakati bwamaliriza ekisanja ekyo kyeyewaŋŋamyako olw'empaka yali takyasobola kweyongerayo ekisanja kirala kuba amateeka gabamukwata emeka 2 so n'olwekyo teyeresa nga keera talekangawo ekigendererwa kye yakikola kyamala kuggwako ekisanja yamala kuggwako era nze yakola bulungi mu development byenfuna n'abikulaakulanya naye nze ng'omuntu atayagala musaayi gw'abantu kuyiika mutima kyansigalako nti ebiseera ebisinga nti ebyensi byonna bya butaliimu nti abantu abaafa ku lulwe bangi naye agenza obbasisinkanayo naye baali batunuulira atya nga beeguddeko ekyo Mukama yakyesigaliza abantu abaafa ku lulwe kuba yali akimanyi ne yeewaŋŋamya abantu n'alayira ku mpaka yalayira kiro ne bafuna n'eŋŋombo nti itambyangu ng'alayiza kibaki naye n'olwekyo bulijjo kye kitegeeza anti olwali okumulangira n'alayira kiro ne bamuteekako ne bamulayiza kati mmwe abagenda mu kkooti mugende nga yamaze okukola ki ng'amaze okulayira naye ekyoyita ekinene Mukama akiyita kitono seera naye kituuse n'awummula kale Katonda amujajinga okusinziira bw'aba yakola kirungi amuwa ekiwummulo eky'emirembe naye bw'abanga waliwo ensobi Katonda gye yakola mu kusaba nnansi era naye amusasula ng'embeera ze bwe zaali n'omululu gwe ogw'obutakuta. Katuyite mu bwangu ku bintu ebimu ndowooza ebimu tugenda kukoona ku bikonde ndowooza tutandikire ku birthday kuba yo teriiko mawulire gali awo mangi. Birthday terina makulu nze nga nze ku lwange kubanga abantu bangi bakola birthday naye bameka batwalira ku bisaawe pozi nze ekyannumyemu kwe kutaataaganya entambula z'ebidduka ne batuuka n'okusiba enguudo ezimu abantu tebayitayo kubanga agenda okukola birthday kwegamba kyamaanyi ate nga bulijjo abadde nga azijaguza kyamaanyi kyenyo ekyo kye yakoze ekituuse okutwaza olugogo basibe n'enguudo kubanga bagenda ku birthday si munnayuganda ow'ekitala ayogerwako nti alina ekyamaanyi kyakoledde Uganda ekiri awo okujjako okumumanyira ku taata we nti kitaawe yamanyikiddwa muntu w'amaanyi alina byakoledde gavumenti alina byakoledde Uganda alina gyajje Uganda naye kale nze siinaako nnyo kye mumanyiiko kyamaanyi nnyo kibadde kituusa ku ekyo. Ekyenjawulo ku birthday nebadde nga kivulu kyekisooka ekyokubiri nagiraba n'ebipande baabiteekayo ate ekitabadde kya bulijjo kati ndowooza y'ensonga lwaki ebadde nnyo mu mawulire kyebadde ngezaako okusaba ndowooza emirimu gyandibadde atandikira awo okutubuulira ssente zino ezitegese ekivulu ekyo gye zivudde omukulu yakutte mu nsawo ye yakutte ku musaala gwe oba musolo gwa bannayuganda gwe baliko gwe bazanyirako okukola amabina alina obusobozi omukulu anti twetaaga tumanye budget eyo ssente we zaavudde tubuuza bubuuza kubanga bano abamuli okumpi babbalamu baani abo bo bakozi ba nsimbi era bona otunuulira gurupu eyo yemu ku gurupu yaleetera Kayihura obuzibu baatuuka ne bawaanawaana Kayihura ne batuuka n'omutwala mu kkooti ne bavaayo ne balumba kkooti ne bagizingako ne bagamba Kayihura tawoza yetagenda mu kkooti tatwalibwayo biki bamunyoomodde ne bamuwaana era bagenda okuvaayo ne batandika okuyimba twagala Kayihura nga ssente era ne bamulimbalimba ne batandika n'okumuwaga nti asobola okusikira omukulembeze Kayihura ne yeefula w'amaanyi n'afuna amalala era ekyamuviirako obuzibu naye ate kyenneewuunya bwe yali agenda mu kkooti y'amagye nga bamukutte tewali baagendayo baga nti Kayihura tagenda mu kkooti y'amagye era baamaliriza bamutadde ku ttaka kansuubire nti omukulu yeetegereza abantu bano kwabo banoonya we baliira era singa onoogenda ne weetegereza olwaleero nga waliyo abataalidde
omwaka oguddako tebajja kugendayo. Tugamba ensi Uganda weetuuse nti abantu batandika okunoonya ebyokulya nekituuka n'omukozesa ekintu kyamanyi nti tekisaanidde nekituuka n'okuba nti kale abantu ne bakiraba bubi afuna waaliira kubanga ebyo bakiraba bubi kuba ekituufu abantu beerya enkuta. Ebyo si bye bisoose naye twandyetaaze okumanya bajeti eno yategese emikolo egyo kuba ssente nnyingi ezaagenzewo bipande ate tekyabadde wano wokka kyabadde ne Masaka nawa kitegeeza yabadde puroguramu nteeketeeke bulungi. Twandyetaaze okumanya ssente ezo gye zaavudde nga bannayuganda ziba zaavudde mu nsawo oba mikwano tetulina buzibu naye waliwo okuba nti zivudde mu nsawo ya muwi wa musolo kuba kati oluvumu lutambula nti bambi ayagala kukola ki kwesimbawo ate nga ddembe lyenga ki ng'omuntu oba bawagizi be abamwagaliza nga bataddemu ku kasente. Siina buzibu na kwesimbawo kwe bw'aba yeesimbawo lwakuba nti bw'oba otunuddemu mu mawanga gonna abaana b'abapulezidenti gye bazze basikira bakitaabwe tewaliwo nkyukakyuka eriwo tebalina kyamaanyi kye bakoze tebalina kyamaanyi kye bakoze kusinga ku bakitaabwe wabula okubeerera mu ntalo n'okubeera nga buli budde alowooza bano tebamulabawo. So kati ekyo kyaba alina okumanya nti azze mu butaala bw'aba asobodde okujja kye musaba nti obusungu alina obukendeeza nti bw'ojja nti wano abantu be bakulengera mu byobufuzi banyooma balimba bawaayiriza batyoboola nti bw'obeera nga ozze n'obeera mu limelight tetwetaaga ate kuddamu kulaba bakakwenza nga bajja okugamba nti nayogedde ku mutabani w'omukulu ne bankwata ne bansusumbula omugongo kubanga kino ofiisi gy'obeera oyagala okugjamu y'abantu bonna ojja kusiŋŋaanamu abantu balamu ojja kusiŋŋaanamu abayaaye ojja kusiŋŋamu abakunyooma n'abatakwagaliza kitegeeza olina okuba omukkakkamu obutaddamu kugamba nti ate oli agamba nti nze omukulu bwe nayogedde kino nakino kyekyantwazizza Seemwanyi ne banjuza omugongo ne bagusuusa SFC eyankute kati tubeera tusuubira nti obeera osazeewo okujja mu bintu ng'ebyo obusungu buli olina obbuleka n'omanya nti oli kuba kituufu balina okwogerako era eggwanga waliwo ebitambula obulungi era waliwo buli lw'onoonyeeyo entebe ennene ekyo obeera olina okisuubira kati nze naye kyendowooza nti ekya birthday eno okugiddako ebiseera ebisinga abantu singa oba butasoma byafaayo oba butamanya byafaayo ekintu nga kino kiba kyetaaga ndowooza gwe kennyini ndowooza n'otokyetabaamu nnyo kulaga nti okirinamu omukono n'okirekera abakyetabyemu kuba kibeerawo akaseera katono nze nkimanyi tekigenda kubeerawo bbanga ddene nga kiriwo ekityo nti era nkutegeeza olwaleero luno abagenzeyo bwe bataalye ne batabawa mmere bulungi nga bye babadde bakisuubira oba abategesi ne batabasasula ssente nga bye babadde bakisuubira ate ku mulundi omulala tekijja kubeera bwe kityo baba bamwonoona kuba bano bali ba mmere bano banoonyi ba ssente bonna nga bobalaba bwe bakikulembeddemu ekyo kugenda okugira mbu birthday ya mukulu siga nti bamwagala ku mwoyo nga bwe bakiraga abantu oli aba yateze kubatawaanira bw'ataabawo essente bisobola okufaanaganako wano waliwo olunaku lwa UPC olwagenda nga lukuzibwa ebushenyi eyo olunaku Obote lwe yava mu buwaŋŋanguse n'akomawo n'atuukira ebushenyi abanyankole nga bamuyimbira Obote Nyamulunga ga everywhere ya UPC nga buli mwaka lwe gutuuka bagenda ebushenyi naye tekiriyo kati tekikyaliyo kubanga tebakiteekawo mu kwagala bakiteekawo mu kwewaana n'okweraga n'okwemanya eryanyi era kyayitaawo kyagenda nti n'Obote ku palamenti okwo yali yateekako akabumbe k'akatweke olwava mu buyinza ne bakola ki ne bivaawo naye katusuubire birthday ssente ezagikoze zinaba zavudde mu makubo matuufu obutakosa ate bannayuganda tubasabira bagende kale wokitunuulira nti already abantu bali mu inflation ate balaba nti birthday koleddwa nga kifu neetuuka n'okusibya amakubo nze kyekinnuma oba bulijjo bwe tukola emikolo wano gisibya amakubo kwegamba nalwo olunaku lwa gavumenti lulangirirwe nti public holiday abantu tebalina kugenda ku mirimu gyabwe tebalina kukola kubanga omukulu aweze emyaka yabaaye buli akoledde Uganda yonna bwe tunaakola bwe tunaaba tukyasina ebifo omuntu obusobola okwetaayiza buli lunaku kitegeeza ajja kubeera lunaku lukulu. Tuddeko ku mukyala eyatulugunyiziddwa omukyala agamba nti baamuwamba bwe bamala omuwamba mu kumusiba ku mpingu ne bamukozesa ebyambyone bwe bamala obimukozesa najja n'alaga obuvune n'ebifaananyi nga gyebiri nga mutuufu baamukubye eggulire eryo lyalabikirako ku NTV. Kati ekyo kimala okubeerawo ate mu wiiki yemu amagye ne gagamba gagenda tunula mu nsonga kuba n'omukyala abantu abamu yadde abamenya nga tebagamba balina ne recordings. Kakati ate n'amagye ne gajja ne gagamba nti ono neighbor nti ate mu kaseera ako mbu omukyala baakebedde amasimu ku lunaku lwagamba lwe yawambibwa mbu ate yalina amasimu ge yajja akuba ng'akubira banne
bwekyazuuse nagamba obujulizi abulina naye ate obujulizi teyabulazo ki bannamawulire kusibako ono omukyala bino bitutwalawa nze byonna kye nalabyemu byonna byaliwo kuba mu Uganda tewakyali kitasoboka omukazi bw'abanga avuddeyo n'akulaga obutuuliro nga bamukuba bamukola ki naga bamuleepinga nga n'ebukakafu abulina obulaga nti bakoze eki bamukola bati mu Uganda si kipya kuba ebiwundu byo yayadde nabyo bakwataka omuvubuka awo Kawooya Cressida King ne bamukuba ebigala by'emmundu awo abasajja ne bamukwata ne bamuja ne bamuteeka mu takisi naye omukulembeze olumu yali avaayo n'ayogera nanga nti abo baŋŋambye baali bamukwata n'abaluma naye ng'ate amawulire emmundu nga 8 zonna nga ziri ku musajja omu bakuba ebigala bamuvulunga naye ng'ate ekifaananyi kyo tekiraga kuluma yabakutte n'abaluma so kati omuntu bw'asobola okwogera statement bwekyo seewunya mwogezi w'amagye statement gye yakoze wabula kyanzijukiza ekintu kimu mu bayibuli omwo nti kabaka Dawudi mutabani we yatuuka n'amwewaggulako nga ayagala okumujja ku bwakabaka kati bantu be yatwala ejje afu yajje yonna yonna n'agitwala abantu be yatwala n'atwala Akisofeeri eyali omuwi w'amagezi owa kabaka Dawudi nga musajja mugezi nnyo naye Dawudi bwe yali ati Abusalomu nga amweraliikirira okujja omulumba omusaanyaawo ne banne be yasigala n'asaba Katonda n'agamba nti Abusalomu kyakoze atutta Akisofeeri omuwi w'amagezi wange omusajja ow'amagezi ennyo kijja kumbeerera kizibu okuwangula entalo zino nga sirina musajja naye okuva lwamututta asobola okumpangula n'asaba Katonda amubuuza amagezi kugamba nga Dawudi teyeetaaga Abusalomu butaba n'amaanyi kutta bajaasi be ne Akisofeeri kubulwa amagezi era bwe baatuuza olukiiko nga Abusalomu ayagala Akisofeeri amuwabule Akisofeeri Katonda n'ateeka ebigambo eby'obusiru ku lulimi lwe omusajja yali ow'amagezi ennyo buli omu gwe yeenyumiririzaamu n'abalwanyi bonna bwe yamaliriza okwogera statement gye yakola bonna ne bamulaba ng'ate musajja musiru nnyo nti era statement ye teyakola era okusiriwaza Akisofeeri kyaviirako Abusalomu okuwangulwa mu lutalo nti so omuntu ebiseera ebisinga bw'aba tannayogera tosobola kumanya kwe nakutegeera oba mugezi oba musiru kati tobulayo ebintu ebimu oluusi kyetaaga n'osirika n'otobyogera okusinga okubibumbirira n'ojja n'obamuka mu maaso g'abantu Mr. Craig nze nkukkiririzaamu ng'omusajja omugezi ayasoma amanye ebyafaayo gy'ovudde ebbanga ly'oweereza omukakkamu gwe tubadde tulowoozaako nti mu magye ga Uganda bw'obeera obalaba ofiisa 10 abantu balamu Craig mu bantu abo tabulamu nti waliwo okwekalakaasa kwa 29 yagenda n'agwa mu beekalakaasa okwali okwekayunga mubaamu ayafuutuka ne bamukuba omukono naye ng'alina obusobozi alina n'emmundu naye n'ayolesa obukugu obw'amaanyi nti teyakubawo omuntu yadde okulemazaawo omuntu nadda mu mmotoka ye n'agenda era nga tumulaba ng'omusajja omugezi naye ekintu nga kino okujja ne kikuyitako ate ng'otumazeemu nze ng'omumazeemu amaanyi abantu bagamba nalabye comments ezadde zitambula nga abantu beewuunya nti kyamaliriziddwa mu ssaawa 48 tebakiwadde budde bumala kukinyonyezaako kati Mr. Craig kituufu oleese n'oli baagamba nti be baamukuba bamanyiko amannya n'obaleeta ng'obagamba tebaamukuba gy'otaali ng'ate oli agamba be baamukuba n'ekiraga kirina nti yakubibwa Mr. Craig tubuulire yakuba omukyalo oyo bano be babeera si be baamukuba kati tugambe nti bagamba nti kano kabadika people power ng'omuntu bamukubye kiki kyotalaba kiki kyatalabye anti ayinza okuba yeekuba nga yeekubawa kaze munne kisoboka kubanga poliisi eyo ebiseera ebisinga batukolerako statement wano batulaga obutambi mu lockdown nga bakwata zaake ne bamusiba bulungi ne bamuteeka ku mpingu ne bamuyingiza mmotoka kamera nga ziraba wakati wa Mityana ndowooza ne Kampala awo mu makkati awo nga kamera zivuddeko tezikyalaba omuntu gwe baali basibye empingu bulungi ne bamunyweza yafubutuka ne yeekoona ku mmotoka ne yeezimbye omutwe n'okwemenya okugulu kati abantu abakola statement zifaanaganako ng'ezo seewuunyiza Craig bw'ayogera ekintu kifaanaganako bwe kityo naye bagamba gwe kitaliiridde nnyina yagamba linda buke Mr. Craig oyinza okukeera enkya ng'oli tayalinza amagye ng'oli ku gurupu y'abeesigye ng'oli ku sayidi netulugunyizibwa ebintu ebimu bwe bityo kuba bulijjo mubadde ng'abantu bakwatibwa ne bakubwa emiggo n'omulenzi w'e Kaseso wa people power abantu ne bamenyebwa amagulu ne bagamba Semwayi yatukoze eki yatukutte amagye Flavia byekwaswa abadde agogererera bw'alaba oluusi ebimu taasobole kubidifendinga mu public n'asirika
ne bamubuuza naga nkyabyetegereza nze ndowooza kyewandikoze okusinga okusiikuula ebiwundu by'abantu ku muntu alaga nti yakubiddwa nalina n'ebbaluwa z'eddwaliro ne kanula zimuli ku mikono n'olyoka ogamba wandigambye nti abamukubye si b'amagye naye weebuuze lwaki yayogedde w'amagye nga tayogedde poliisi lwaki teyagaye nti agamanya yagajjawa agatali ga bulijjo abaamukuba abamanyi n'omukwata baali bamukwatako mu 2 nga bwe wayogedde kitegeeza abamanyi n'omu neyiba we ate era ne neyiba bwe wagambye nti si w'amagye ate bwe yafulumye bwera okwogera ne bannamawulire n'ayogera nti alina emirimu gy'akolera amagye egy'obuki gy'ataayatuukiriza kitegeeza kolagana nago essaawa ya leero oli mu buyinza naye kiribeera kitya kuba abantu abafaanaganako nga mmwe be baakwata alipooti ku mulembe gwa Amiini ne bajja bannyonnyola Archbishop Luumu nti yakoze akabenje mu mmotoka mwe yabadde akwata driver gwe yakutte teyafuwa teyanuubuka teyakola ki gwe yabadde akwata mmotoka nefuna accident wabula bo nga bwe baagitulamu abasaabaze ate bo be baafa era ku olwo ne beewaana nnyo nti bakikoze bannyonnyodde bulungi n'okujerega Luumu n'afa naye oluvannyuma ennyo nga gavumenti zigenza zikyuka waaliwo Kasimu Obula yali akulira poliisi ebiseera yalinga atula naggulu era yatta abantu bangi nnyo mu mukono gwe nga mutemu nnyo naye bamala omusingisa omusango gw'okutta abantu mu gavumenti eno eya NRM ne bamubuuza omulamuzi kiki oyinza okugamba Uganda kyesobola okusinziirako kusonyiwa ng'olwo bamusalidde omusango gw'okuwanikirwa kalabba n'agamba kyensobola obbagamba ekirungi nti ekirala kyensobola obbannyonnyola nti Archbishop Luumu teyafa accident naye akyogera nga tekimutaasa kusaawa era mu kaseera katono eruzira baamujjayo ne bamutwala ne bamuwanika kalabba kati mugenzi kitegeeza nabo baali bakimanyi kye bakola nti kyabugwagwa naye ne balimbalimba abantu nti Bishop Luumu yafa accident n'essaawa ya leero ddala bw'obanga omukazi oyo omulaba nga akabina baakakuba omukazi si alabika obubi bwakugamba nti bankwata ate nga si asoose okwogera ku bangi nnyo abakwatiddwa wano naddala abaana bannankyukakyuka be bakwata bayogera ku ky'okubakozesa ate era nga buli w'osiŋŋaana omusajja omugwagwa asobola okukakkana ku mukazi n'amukuba obwenkanidde awo tasobola ate butamukwata tasobola butamureepinga kuba ebyo bitambulira wamu ku muntu omusiru asobola okudda ku mukazi tunuulira omukazi oyo nnyoko mwannyoko mukyalawo oba muwalawo nga bamukoze ebintu ebifaanaganako bwe bityo nojja n'okinagguka nti kuba gavumenti yasuubiza compensation yemwogeza compensation bwe yagisuubiza baani be baali bakompasetinze nga n'abaawangula emisango ne bawaabira gavumenti ne baziwaabira emisango ne bagisinga tewaliwo we baali bakompasetinze nga nezaake bwe baakuba ne bamumenya amagulu mubaka wa paalamenti mulamba n'akozesa buli kimu bwe bagenda mu kooti ne bamusaba bakompasetinga miliyoni 5 n'essaawa ya leero tebazimuwa binoga nti zezimwagaza n'ogamba ekirala mbw ayagala kugenda mu bazungu kwegamba ensonga efaanaganako bwetyo nti olowooza nti visa bweba yamulema bw'abanga asobodde kukyogerera wano nti kwegamba omuntu bwe banakukolangako ekintu bwe munaagamba nga nti abantu baagala kugenda mu bazungu katukusabire omanyi nti Muganda agamba emirembe engalo simanyi nti oba mulibeera bamu abagamba nti temwagala kuboogerako oba mulikyusa amannya nti saalinze simanyi bwe mulinnyonnyola bannayuganda singa oba ovudde mu ofiisi ebyo mubeera oyogerera ebintu ebyo ebyongera okufumita bannayuganda ebiwundu ku mitima mu wiiki y'emu tubaddemu ne twalina ku Easter Catherine kusasira ebivulu bye abakiremesa ku ssaawa esembayo ate tuba twakayitamu ennaku bweziti Golden Papa Mesach Semakula n'agamba ye ekintu akitadde oyo yalwawo so naye okusooka kusaa ekisooka golden band yabadde ekola nze kankugambe nti yali yalwawo okuta ekintu kuba yongayo golden band yali yagwa olw'ensonga bwe zebeereetera nga tekyasobola kutambula era yali yalwawo okufuluma ekintu ekyo naye ye nga Semakula ebiseera ebisinga abadde ajja kusiŋŋaana obuzibu bw'amaanyi kusaasira mayinja bwe bali mu golden band kiyinza obbabeerera ekizibu okuddamu ne batimba ekivvulu nga be bakikoze nga golden band ne kijjamu abantu kuba abantu ebiseera ebisinga tebaabala nti mayinja okuvayo n'olaga sayidi ne kusaasira wa gy'ogwa si kyekyandibadde ekizibu naye wandisoose n'otegeera ebidongo byabasinga okubyagala ba mu kitundu
abantu ba mu central nti baki abaogera olulimi Uganda nti bwe baali bagenze mu kalulu okulonda balonda batya ekyo kyokka kyokka omuntu ategeera nga Semakula kimumala okumanya kijja mubeera kizibu okuyimirira n'abantu abo ku stage kuba olaba nti ye yali Newton asigala mu makati newankubadde omutima gwe gwandibadde gwagala okwesembereza NRM kuba ne mu family oba sister oba sengayo mulimu RDC kuba yali avuganyira ne Ssemujju ebiseera ebyo ne bamukuba akalulu yandibadde tugaa nti wa NRM agwe naye yakirengera nti bwe yagenda ku concert ya Lukaga abantu bamwaniriza kati ng'omuntu olina amagezi bagamba bw'olwa ku kitundu omutaka omanye enkuba gyekola ki gyeva ekyo kyeyakoze kyeyabadde alina okukola akiviiremu ddala kuba tekijja kuddamu kutambula kukola nga bwe kyali okujjako bakikyusa erinnya kuba abantu bamanyi okulowooza nti ebyo bibeerawo biti abantu bajja kwerabira naye abantu bwe bakukoowa ebiseera ebisinga 2016 akalwako bakoowa Aruna lweryalo olugendo lwe kuyimba mutubonga naawe babiyitanga ebyokusaaga naye essaawa yaleero ne bwakola ennyimba ezifaanana ziti abantu bamusiimula bamanya taliwo ku lw'abantu omanye osobola okukibala kati wotunuulira ekitegeeza ebyobufuzi bisensedde nnyo kati music abantu bagatta music ne bajjamu abantu abayimbi baabwe olina okubaamu amagezi n'omanya saidi wa kwengwa abantu b'endimu bafaanana batya balina obukyayi ekitundu muova n'abantu b'oyimbiramu singa obadde oyimba mu Lunyoro Lutoro Nyankore Lukiga NRM gye yawangula ennyo obululu nga oli w'amaanyi saidi eyo osobola okugenda n'okola naye wano womanyi nti abantu bagenda babati ne balonda bwe bati okutambula okuva yoti ne bati artist bwe bawulira nga tekisobose gw'osirika n'otobaako ky'oyogera naye kati oyabadde mutuufu abakole ki abaviire okuddako ku kyakusaasira omanyi nsobola okukuzaayo ku katabo waliwo akatabo bakayita Animal Farm oba wali okasomyeko oba wali okawuliddeko oba bakyusa wano mu Uganda ne bakateeka amanyi bakayita amaka g'abawansolo mu maka g'abawansolo omwo mwalimu ebbiza eddene omuwandiisi lye yatuuma Napoleon ebbiza eryo waliwo n'omulala ebbiza eddala eri abawambizi kuba bamala okugobwa Jones ne beefuga be bafuuka abakulu be baali abagezi bawansolo bonna abalala naye waliwo Snowball eyali omulwanyi ow'amaanyi era eyakwata gavumenti bwe tubeera tuzze mu njogera ennyangu ne babokisa ne bawandugoyi baani abo abaaliwo abakwata ekintu Napoleon yali munene nga bw'amaanyi naye nga munafu mu kulwana ebiragiro abiweera bbali era ye kye yakola bwe bamala okukwata amaka g'abawansolo n'agenda afuna Wambwa yali yazadde ebyana bye 10 n'abimubbako nga bito n'abitwala ebbali n'abikuza nga birabira ku ye buli kimu ne babeera nga Wambwa oyo yakontrolinga abaana abo era embwa bwe zaakula Napoleon n'azireeta era zibeeyambisa okugoba Snowball Snowball bwe bamala okumugoba Napoleon n'akwata obuyinza ne kakwano ke akaali akabizza akaberegaawo ke bayitanga squira nga ke kamuyambako okuvuluga ebigambo buli kintu kyagenda okukola okunyigiriza abantu ke kakyusa amateeka ke kajajjatta akali awo kekogerezi akali awo ne beefuga kawoza kimu omukulu ayogedde nga ate tebamulaba nako kakati ebiseera ebisinga bawansolo batandika okutulugunyizibwa naye nga ko kajja ne kasiiga akazigo ensolo buli ezemulugunyanga bwe ziti Napoleon yatuuka n'ayitawo natandika okukwata bawansolo emize gye yali avunana Jones n'agikola natta banne nga buli ayogera ku bukulembeze bwe kimusajja kagenda ne baga nti bakola amateeka g'abawansolo nti teri wansolo anakkirizibwa kusula nga mu ssuuka naye bwe bagendanga okukeera ku makya nti ne ate mu bawandizi nga musula mu masuuka sikwira nga ajja nti etteeka lino ligamba teri wansolo anasulanga mu buliri nga buliko essuuka so nga ate etteeka lali ligamba muliri naye sikwira ng'ayongerako naye akeeranga ku makya n'akwata eddala ng'akyusa amateeka ku kipande kwe bagawandiika naye omulundi gumu yali agakyusa n'awanukayo n'agwa era bawansolo ne bamulaba kwe kwali ne Wandugoyi Bokisa bwe tubeera tukebera mu byafaayo by'abawansolo abo Bokisa ye yali ensolo esinga amaanyi n'okulwana kubeera bwe baatuuza olukiiko olumu ne batta abawambaata baani abo bwe batyo Napoleon n'abasalira ogw'okufa ne Bokisa yali asazeewo attibwe naye Bokisa yali w'amaanyi n'akwata Bawambwa bwe yamutumira n'abalinnyalinnya bonna n'abanyiga ne bakaaba ne balaaja Napoleon n'amugamba Bokisa ava ku banno kitegeeza Bokisa yali w'amaanyi naye Bokisa amaanyi ago ge yalina teyagakozesa kuyamba banne Bokisa amaanyi yageesigaliza n'abeerawo n'akola ennimiro n'etuuka ne bazimba windi bbiiru ne bakola buli kimu naye bwe yatuuka amaanyi ne gamuggwa n'agenda nga akaddu era yalinanga omuzoga nti nja kukola nfunyale
era ye bwe yagiranga n'agamba nga bulijjo owooluganda Napoleon yaba mutuufu n'asirikira amaanyi banne ne babatulugunya naye ekiseera bwe kyatuuka bwe yalwala mu kifo ky'omutwala mu ddwaliro baamuleetera ekigaali ne bamuyingizaamu aba bamala okumuyingizaamu ekigaali kisimbula waliwo Miliyeri Wambuzi yali yayiga kusoma n'asomako ng'ekigaali kiri kiga nti Abudala omukinjaji w'embalaasi olwo bakitegeera nti Bokisa bamutwala mu kinjaga ne bamugamba Bokisa bakutwala ku kinjaga vaayo togenda ekigaali kisimbula Bokisa nga mulwadde takyasobola kwetaasa ne bamutwala ne bamukola ki bamukinjaga lwaki ndeesa akagera ako okuyimba bwe baali batandika wano nga bakwata ebivvulu bya Bobi Wine Kusaasira yali muyimbi ow'amaanyi amanyikiddwa nga tonna bakuwa analysis eyo ekimunze kuba Kusaasira ye kennyini yagamba nti ekivulu kye yasemba okuba bwe bayimba ne mayinja kyekyali ekivulu kye ekisemba kati ebyo basobola okubyogera bulijjo babyogera ne munnabyabufuzi omu yagamba nti mumpe emyaka 15 gino ekisanja ekisembayo tetukeera nga kati bakayita emyaka 2 kasooke nenga akyogera ngera yakyali omukulembeze ebyo bikyuka si kyewuunya kisinziira abantu bwe bakwetaaga kati yafunye obusobozi obukomawo ekyo kisoboka era yandikomyeyo tewali kuba tasobola kuwummula kuba ssente z'abayimbi ssente bwe zigwawo zikusindika okuddayo nno nti ne bajja wanitaka wali abayimba mu gy'ekinaana bakyayimba essaawa ya leero ekitegeera kati ekyo teyandibadde ensonga naye kyengezaako okulaba nti Kusaasira yali w'amaanyi mu biseera Bobi Wine bwe bamugaanira okuyimba nti Kusaasira wa pulezidenti yali takonkona mu biseera ebyo kuba pulezidenti yamula nti asobola okukozesa abayimbi okulwanyisa omuyimbi era ebiseera ebyo Kusaasira n'abeera nga yeefudde minisita w'amabugo ku bannayuganda abaatirimbulwa ebiseera ebyo buli atirimbulwa Kusaasira yajjanga ne ssente mu mmotoka buli yatemulwanga nga Kusaasira gwe bakola ki yajja n'amabugo eri abagundi bannamwandu abaana abamu ab'enkyukakyuka abaali bayita ab'enkyukakyuka abaana abaali balina enkyukakyuka mu poliisi nga Kirumira abaagala poliisi ekyusibwe n'attibwa Kusaasira nga minisita w'amabugo pulezidenti amulaba direct yagambanga nti zaalinga ssente ze pulezidenti yazimuwanga era yakkiriza nga bamugamba minisita w'amabugo n'akikkiriza kitegeeza alina okusoboza okwogera ne pulezidenti bwe yamufulira omuwabuzi we yandibadde akirengera nti kino ekitandikira ku Bobi Wine kisobola okutambula ewantu wonna yandibadde agamba pulezidenti nti omuntu ono bw'omugaana okuyimba abantu bajja kira bateffe nga tusigadde tuyimba bayinza otufuukira ekizibu mu bikaali naye ye yalowooza nti tebimukwatako batulugunya Bobi Wine kuba opposition naye nga bakugamba bw'obeera mukyala mufumba ewaka bw'olaba omuggo ogukuba mujjawo ogukweka eyo enkola yajja esembera ng'alowooza ejja kubeera kuba opposition n'atabaako kyayogera so nga obusobozi yabulina muwabuzi wa pulezidenti okumulaga nti okuyimba kuno kwawukana n'ebyobufuzi waliwo abantu abaagala Bobi Wine ng'omuyimbi waliwo abantu abamwagala mu byobufuzi kibi nnyo okuba nti ewuwe ye tokyasobola kukkiriza yadde ekivulu okukola ki okubeerayo ffe ne tusigala nga tuyimba yeewaana bwewanyi n'agamba nti kati ffe katukisigale katulabe ekyamutwala mu opposition kati bagenza okuggala ekivulu kye yabadde opposition ate yabadde opposition kati ebyo bikyajja naye ate yagambye nti olaba batulugunya ye presidential advisor ate kati aba opposition bakyali eyo kati lwakiraba lulinga yali takiraba n'emirimu gyakola gyennyini gitali gyakuyimba naye nagyo bajja giyingira akaseera kalina okugira kijje kuba talowooza nti bali abantu abalwana ne muzeeyi okuva emabega abazze batambula naye nti bo tebaagala kutuula mu ofiisi gy'atuulamu agamba nti yabadde n'ebbaluwa ezimu olwo talowooza nti bamwagala nnyo kati kyagamba nti no Bobi Wine bamugaana okuyimba yalinga tatuukiriza nsonga za bivulu zitereka bivulu bwekyali bwe kityo naye olw'okuba nti ye yalowooza nti kigenda kukoma eri n'alowooza nti ye wanjawulo ne mu bizinensi endala bajja mulumbayo ekyo Kusaasira cream ke kaziga akaliko bajja mulumba kuba kakati ale ne muzeeyi yamala okubamanya baamuliira ssente nnyingi bamusuubiza okukola omulimu ne batagukola okusinziira kulonda kasookedde nga kubeerawo pulezidenti lwakubiddwa mu central ennyo bubi ennyo era gwe mulundi ogusoose okuwangulwako region ya central ne bamuwangula kola olwo yabeesiga kitegeeza yabategeera nti tebalina value bali bansimbi baali bayaaye era mu njogera ennyangu singa muzeeyi alina omuntu gwasobola okwogera naye yandibadde ndowooza asobola okuba nti sikyagala kulaba ku bantu sikyasoba mayinja ne bakwata n'enjaga ne baginywera mu lujjudde muvumirira oli nti munyi wanjaga tajja bafuga ate mmwe ne mukwata ne mugitwala mu lujjudde ne mugikomonta ne muginywa ndowooza ne muzeeyi bwe yalaba akatambi ako
n'abatunulira nga tebalina mugaso. Njagala okutegeeza essaawa yaleero nga bwe yabalonda ba advisor abo manya bakukyamaani bafuufiga asibaga katobaani essaawa yaleero pulezidenti bamulaba ku TV nganzi. Kakati mayinja ne kusaasira tebasobola kusigala nga batambuza golden band. Babyesonyiwe babeere mu kaamagezi bandibadde basooka ne bawummulamu. Omuganda agamba kwata olukato olugule basooke bafokasinge ku bizinensi zaabwe endala. Nga balinda abantu ba bwe wanaabeerangawo ekivulu tebeetegese ekitaliimu nnyo tekijja kubamu ffujjo na biki. Abategesi banaabayitanga bagende bayimbe banaabanga babayambye ne babataba kuba bucupa bakolengayo ezo ssente kati kusaasira musajja mukazi mukozi wa mikolo agende ku mikolo kuba tebajja mugoba ku mikolo gyakwanjula. ate kati aba ku mikolo banayitanga ate be balina okujja okumuwagira. Anti kati mulimu abantu nga yakwagala ng'omuntu nga tali ku bya bivulu. So ate tajja kusiŋŋaana nga bamuyisa agenda ayimba embaga wabeere wamukuba kacupa. Bwakamukubye gwe bajjawo ki? Kati nze amagezi ge muwa ayimba embaga. Ne kati asoboka kuba kati presidential advisor taba wa rais. Asoboka. Mulimu omuntu ng'akwagala ng'omuntu. Kubaige tulaba embaga ye ebeerawo na oli n'omusiŋŋaana ng'aleese Kabuye Ssembogo. Naye ng'ennaku mmeka oluyimba lwa Kabuye Ssembogo ze luyita ku leedi. Naye oli asigala awo mwagala. Ne kusaasira waliwo abamwagala ng'omuntu. Ne mayinja kyabalina okwesonyiwa ze ennyimba ez'enkyukakyuka obutaddamu kubaako kyazoogerako. Zaani agula ensi Afrika nikubunkenke zaani zino izzeemu ezazeesonyiwe tabaako waziyimbira. Adde kuziri kwe twamumanyira aba yeekuba endobo adde kuzikere ya Dolini ani ezo bwe zitajja kuyimba abeerewo n'embitongole byo bagende nga babawo emirimu asole n'ebino ebyokuyimirizawo golden band kijja mubeerera kizibu nti bajja kuswala atuuka okukola ekivulu babulwemu abantu 10. Kati tutunuulire omukyalo ono yakomyewo aba NUP bagenze ne balambula eddwaliro ly'e Lubowa ne bagoberera contracts zonna ensonga y'Ebyemwanyi yakomyewo. Omukyala kumpi wiiki eno yagitandise yajefuze era bw'atyo bw'atambudde. Mpozi kyenjo saba bannayuganda kuba gavumenti kiyinza ogikaluubirira okuba nti ekikola nadde nsaba bannayuganda abafaananyirizaako nga Mabirizi kwegamba mu byakira ebbanga naye okuvaawo kw'amabirizi nakwo ate tutandise okulaba eddibu bwe lyali kubanga newankubadde emisango yali tagikusa naye ng'abaako kyasobola okukola. Nja kusaba balooya bonna abalina obusobozi abasobola okuwaaba bankwatire abantu bano babateeke mu kkooti. Omusango bwe guli basinga bakimanye nti baali balwanirira Uganda bo nga bwe gulisinga abawaabi nga bwe nsuubira bwe kisoboka okuba. Endagaano yazze njagala sooka owulire njagala basooke bankwatire abantu bano babantere mu kkooti babawaabire. Omuntu omu looya avaayo owaabire abantu bano osooke omukulu Matiya Kashayija babawaabire ng'abantu si ofiisi zaabwe. Bakwate omukulu Ramadhan Gobi yes wa finance bakwate n'omukulu Kiryowa Kiwanuka Attorney General. Abantu abo nga bo babakwate private yabateeke mu kkooti babawaabire nga bo kuba abantu abo batujjwa eri ebyobufuzi ebyenfuna bya Uganda. Abantu abo babi nnyo. Guno mulundi gwa kusatu nga contract ez'ekika ekyo zirabika contract y'ekisaawe ky'ennyonyi contract y'eddwaliro bibino ate mbu office ezivunaanyizibwako baminisita bagamba nti tebabeebuuzaako nabo ekintu bakirabira mu mawulire. Abantu abo babi era njagala okukakasa omukazi ono omusango gwe muvunaana kwe kukkiriza bakozesa ekifaananyi kye n'erinnya lye kuba nze nina obukakafu nti omukazi oyo si ayagala emmwanyi olw'ensonga bw'otunuulira endagaano gye baakola omuntu nga nannyini ndagaano wayina nannyini kampuni wayina okusayininga omukazi ono si we yasayininga yasayininga kuba baddewo mugezigezi sina mugezi kyekituufu abala amanye nyini kampuni okutwaliza mu kampuni eno erimu bannayuganda wano abala amanye kitambula we abali mu deep state abali munda abategeera ekintu ekyo olw'ensonga omukazi ono yawandiika mukono gw'esiginica ye eri kuba abaddewo endagaano egamba nti kitegeeza ki nti ne bw'olibeera ng'alina kyakukoze ekyamanyi oba n'atabaako kyakola naawe tabuwesi n'agenda tolina gy'ojja muwaabira era bw'oli mutwala mu kkooti ajja kugamba nze leeta endagaano ndi kubajulizi nze siri nannyini kampani tolina yogenda kola ki endagaano eyo n'ogikwata minisita wa finance ne PS n'ogikwata n'Antony General n'agimamaga nti nze nakivuddemu terina buzibu kwegamba gwe Antony General gwe tosobola kulaba kituli kiri mu ndagaano olwo kati olwo gavumenti ebe kusasula omusaala gwaki Ramadhan Gobi
bagamba abasoga ebikajjo bye babaleeta ne bakola endagaano ezifaanaganago bwezito nga balina kuguza kampuni bibakaabizza lolezo ebikajjo abasoga bavuwalidde mu bikajjo aga Katonda muggulu ng'obadde musomesa ng'osomesa gye bakujje siga nti obadde ayidola tolina mulimu n'okola endagaano efaanaganako bwetyo gye mbantu n'emmwanyi muzitte nga bwe mwatta ebikajjo ne vanira naye yafa mu ngeri abantu banadduka ku gundi ku by'okulima emmwanyi bantu mmwe mwetaaga okuboola kuba mwetaaga okukyayibwa mwetaaga okuvunaanibwa mu kkooti ez'ensi n'ewa Katonda muvunaanibwe kuba muli babi kuba kigambibwa nti endagaano abumu ku buwaayiro bagamba nti ekisooka gavumenti erina ofuba okulanga omukyalo ono afuna bye yeetaaga sebo n'emisolo gyonna n'emisolo yasonyiyiddwa okumala emyaka 10 ekyokusatu ettaka limuweebwa lya bwereere ekyokuna ye kati nannyini kusalawo waba tannakusa katale ke abalala temunina we mutunda omukazi oyo si yeetaaga emmwanyi zisoboka okuba nga ziri mu bannayuganda abali wano abanunuzi nga be bakola ebyo kuba teri munnayuganda alumirirwa Uganda nga talina waafunira asobola kukwata ndagaano efaanaganako bwetu n'agiteekako mukono efuge bannayuganda ebatambulire ku bantu mmwe mutulekeemu endagaano erimu nti emmwanyi z'ayagala okufuna ye z'amala okufuna yasobola bw'amala okufuna yasalawo nti zino zimmala naye nze nalimako emmwanyi era nagendako ku kyuma okusunsula emmwanyi bw'osunsula emmwanyi mulimu emmwanyi ez'obuweke ntono nembeeramu ez'emmwanyi ez'empeke ennene kati empeke ennene ezo bwe mumala okukola eri kasenga mugenda okufunda waliwo akakungunta bye batwala ne bakunguntira emmwanyi ezo kwe bayiwa obuweke obutono ne buyitamu kakati obuweke obutono bwe buyitamu ne bukka wansi zino ezisigalako emiwulo eminene gye gisinga okubaamu akawoowo eri mu bakola kaawa era emiwulo egyo gye batwala ezo ez'emiwulo eminene ze zimikisinga buno obutono okusobola okugenderamu mu kaawa koleki kati omukyalo ono endagaano gye baakoze ayagala miwula minene giri gyokka kitegeeza mu mmwanyi za Uganda ne baba akuga nti agenda kutwalako bagisi 600 nga bye bagamba oba agenda ekyo kyaba tutte ye cream buno obutono mu bafumbi bawala gye bayite mandule buno obutono bwajja okuleka agenda buleka tebulina gye bujja butunda kuba zeegyo emiwula tegibeera mingi ate wano tetuli banywi ba kaawa kati gwoli agenda nakumanyi abakola endagaano bagenda ne basiriwaza abantu mboli yeetagako baaga 600 manya 600 manya 600 ziyerwa tani 600 ye ziyeetagako nga ige tani 600 naye nga zaaki zezazine nene tani 600 zokka ze ziriwo kuba abalimi b'emmwanyi bakendeera ojja kusingana nga kutiya obukadde 600 ze tulima wano kutiya obukadde 600 ze tulima ez'emmwanyi ng'egyo emiwulo eminene tulinamuko obusawo nga 600 tuyinza okuba nga ku bukadde 600 nga tulinako obusawo nga 600 ng'obusigadde bwe buno obutono kati ye bw'agenda okutwala kati zino ezitalina mulamwa ezitalimu kawo ogenda zizina gye zigenda tundibwa naye ekyo omusajja omukulu n'akwata engalabi ye n'atula mu ofiisi n'asayininga endagaano ekyo takirabye nti yoono tagenda kuwa musolo bagenda musasulira amasannyalaze fe agatubonyaabonya wano agalinnya buli lunaku kakati olukiye kye yaleese ekyamaanyi lwaki investor gwe bateekamu ssente lwaki ekintu ng'ekyo tebakikutte ne bakiwa bugisu uniyoni kati kyembadde nzirako kubuuza nti naye mu butuufu tetulina balimi b'emmwanyi wano e Uganda abalina obusobozi waliwo bakibinge bakola kofi ne bamutambuza ne mawanga g'ebweru bamutwala lwaki tebawadda lwaki baleeta investor ye abaffe bwe kibeera nti mulumirirwa nnyo lwaki ebirime ebirimwa mu bitundu ebimu bye biteekebwako obukwakkulizo bwe butyo nti ennyanja mwagikwata ne mugigaba abantu abalina okusuubula ennuuni banjawulo okitegeera kati tugambe nti bainvestor bagenda batusensera naye nga badipendinga ku kyaffe si bainvestor abanunuzi bwe bajja wano okununula Uganda kye baasooka okukwata ly'ettaka eryali mu Uganda lyonna eryali lya gavumenti ne balyegabanya ne bagabana buli nnyumba ya gavumenti yaliwo mu Kololo ne Nakasero minisitule gye zaali ne bazisengula ne baziteeka mu bizimbe byabwe ettaka eryaliko amakooti ne balivaako ne batandika okupangisa mu makooti gaabwe ettaka bwe baalimaalaayo ne batandika okunoonyereza kati omuntu osigaddewa saawa yonna osobola okuva mu buyinza nti tulete investor ajje nti agenda kugula masannyalaze umeme naye ng'emabega abamulimu bannayuganda gye bali abaawano abali mu kintu ekyo abaakola endagaano egamba nti umeme tekola loosi kyekimu n'emmwanyi bakikoze kati era omuntu y'omu
ali emabega eyo munnayuganda era ekiseera bwe kinaatuuka munembeera muvudde mu gavumenti osigala olinawo wookamira abantu kuba teri munnayuganda asobola kukola ndagaano eyo ng'ogiwa muzungu gwe muzungu yakuwaaki. Babadde baganza omusabira obuwumbi 3 ng'ate bagamba nti bakamusasula emitendera egisooka 3 naye ate eddwaliro terina we lyatuuse. Ebyo byonna waliwo omuntu gye bayita okuwadaawadako ng'asaba omufu obulamu era ssente bajja kuzimuwa kuba invesito oyo omuntu amuli emabega munene nannyini bizinensi ezo munene baana yagenda okugira we bati nga basayininze bajja kuzimuwa ezo zagenda ng'ate akakiiko tekategedde. Ekinnuma nze ntunulayo katono kuba n'abo ababaka bennyininyini bajja bayita babakange kange bayise ssente ezo naye ekinnuma emmwanyi baziisa oluvannyuma olw'okutya nti yandisigadde mu malwaliro ge naye emmwanyi ennuma kubanze emmwanyi kwe nakulira ne muzadde wange zaalima n'abooluganda bange bazirima eddembe emmwanyi kyekintu ekitawa muntu stress kasitookera ku nkya n'okwata ebbomba n'ofuuyira mu mmwanyi ng'oddamu ng'otuula buli mwaka onoga era nga balina ensonga egamba nti kolerera obukadde bwo ng'oli muvubuka kola ng'omuddo n'engoma ng'oli amanya bw'akwata eka ze 2 ez'emmwanyi oba 3 n'azisimba ne zibeerawo kya bugagga kyansi bajja kunoga ppaka lwalifa nti ne bw'olibeera tokyalina maanyi mulisa gukyali ne bw'olibeera tokyalina maanyi gagenda mu kunoga ojja kulagira abakozi bagende banoge emmwanyi okiraba era omala okole ki ofune mukatinze bw'okwata emmwanyi n'ogirinnyako oba onkutte oba onninye ku kigere ennuma oba onninye ku kigere. Abantu bano basooka kukola enteekateeka ezo nga balina enteekateeka y'okujja mu bantu abamu mu mmwanyi kuba baleeta etteeka nti omuntu okulima emmwanyi malenga kufuna layisinsi ate layisinsi nga kuki lwaki okulunda ente omuntu tafuna layisinsi kubanga tusiŋŋaana abantu abalunda ente ezinyirira obulungi ezirabika obulungi naye ne waliwo ne tusiŋŋaana ng'obutebe bulabika bubi buli awo n'amagumba agaguddeyo bwe gati lwaki temubakwata abo ne mubavunaana okulabirira obubi ente lwaki ku mmwanyi kwoteeka etteeka nti omuntu bw'anaazisanga emmwanyi ze bamusibe fayini bamusibe nti omuntu bw'anaakola nga kino yaasiba obusibe obw'emmwanyi kwetamisa abantu bakiveeko bakibanyiwe ekitundu ekimu basigale nga anti kati nze kyendaba nga ate kyetwandyeraliikiridde nti abantu bandidduka mu mmwanyi ate era Uganda nebange ate esasula omutango penalty olw'okuba omukyala ayinza obutafuna supply eyo bajja kuzidduka ate era kyemmanyi nga bannayuganda tebajja kuzimuwa bajja zivaamu abantu bajja kwekyawa bajja zivaamu singa oba beefumbire kuba teri era tteeka likugaana kwefumbira likugaana kutunda mwanyi bweru abantu beerwanyeeko emmwanyi ezo zaakala gavumenti teyabayamba ng'emmwanyi zikala ente bwe zikwatibwa kalusu wano banguwa mangu nnyo ente okuzifunira eddagala lya kalusu emmwanyi bwe zaakala teri yayamba mulimi zaakala ne ziggwawo abantu ne baddamu Katikkiro wa Buganda n'asituka Kabaka n'akunga abantu ne balima emmwanyi mu Buganda batandise okunoga ku mmwanyi kiro yakase ebadde eyingidde siringisi 7 obateekako ebiteekateeka ebyo ebyekisiru ebibalemesa okutambula baddeyo basigale mu bwavu ebiseera ebisinga omugagga tafugika naye nze ndowooza omwavu yatafugika omuntu bw'aliggwamu essuubi ebiseera ebisinga ayinza okukola kibuyaga nti kibuyaga bw'abazze atwala by'ataaleeta. Kino ekintu okigattirawo ne vanira kuba ne vanira bakubiriza abantu okulima vanira n'atuuka nga n'abamunyonya kati babbi bamundu kati yensonga nti lwaki ekyobugagga naye kati na buli kati amateekateeka ago ge bagenda bakola ge gagoba mu bantu kati abantu vanira olw'okuba nti teyali wonna yali mu bitundu bimu tebamutegeera ngeri ki gye bamutattanamu abantu bamuddukamu vanira ebbeeyi n'eva mu mitwalo 4 kilo negenda ku 14 abantu ne bamuddukamu naye kino ekikwata ku mmwanyi nti zaffe zawano kuva dda ffe mu kyalo ewaffe buli maka galimu emmwanyi nze mukyalo ewaffe ekasanda buli maka oli ne baba tawezaawo eka aba n'ebikolo bye10 akeera ku nkya n'anogamu n'afuna endebe embisi n'amanya kasani n'endebe yange njagatta n'omuntu n'agenda mu katale k'omubulo n'agulayo akawuuta n'akola ki n'akalyako n'agatta n'omuntu nti kati nkuguzizza ggwe gwamanyi ky'olifunamu ffe ewaffe bazitunda mu kyalo ewaffe nze bazigula ne mu tampeko mu kikopo oli bw'aba tawezezza dde banogayo akataasa ke ne mupima ebikopo singa na ekikopo kya sente meka ekikopo kya 2 ne mpima ebikopo 10 n'omuwa 10 z'emmeka 12 n'agenda amanya akataasa kange n'agula nkafunyemu 2 n'agula omunnyo ku dduuka kati oyo godda mu kusiriwaddako omutwala omukyala y'aba asalawo ebbeeyi y'emmwanyi omusibe bona omusanga bajanise mu lujja kiregeze yandibadde ebibiri kati ajja gabanga bo babiviireko ddala ku baana abagigula ajja gitema bagundi mutuleka abantu tembatuusa ku kisenge
ebyo mwabikola ne bagambe obuteebuuza buziisa enswera n'omulambo nti enswera ebiseera ebisinga basimentaana nga yo ekyazunga neera abantu nga bakaaba basitudde omulambo bagenda teyeebuuza nti bano abakaaba bakaabira kineesigala nga ezunga ku mulambo nekka nago mu ntaana paka ttaka kati muyingire entaana nga mulaba embadde mba bakulabula mwandibadde mwesonyiwe Emmwanyi amaddu be gabeera gabasusse obubulwa by'ekyokulya tebukuliisa kamugi obubulwa bw'ennyama tebukuliisa kamugi muve ku mmwanyi z'abantu mwazisangawo si mmwe mwazirima ne gavumenti embi zonna zonna zalekayo emmwanyi z'abantu muve ku bantu beetundira emmwanyi zaabwe nga bakola ki kuba emmwanyi si kasooli nti bw'anaadibeera ojja mugo yakawunga omulye emmwanyi kirime kitundibwa ebweru kyetaaga ssente twetaaga ddoola bantu mmwe okujjako nga temwagaliza Uganda eno muyinza mutya okugamba nti omuyitale yaba atunda emmwanyi yekka ssente azijje nga mu katale k'ebweru gyakatunze amagoba agateeka ewaabwe ddoola zireme okujja mu banka z'abantu bantu mmwe mwasomerawo ebyenfuna kati awo abatamanyi nti buli tufuna foreign exchange nebeera nga ezze wano nga tufunye ssente ez'ebweru ebyenfuna byaffe bibeera by'amaanyi kuba tulina ddoola kati awo tubale nti omugaga Sudiiri ku ttaka ly'e Naggulu mutuufu kuba ye ssente ezizaazizaawo wano anti Sudiiru si musajja mwangu si ye muntu ayimiridde newankubadde ng'emisango gya banka yagiwangula naye era naye yali mugezigezi nti banka eri mu kizimbe naye ate era ekizimbe kiri mannya malala Sudiiru ye muntu yegenyini yeepangisa ye muntu eyakwata ettaka n'aliyiwa ku nnyanja n'agisembezaayo n'azimba era ye muntu atawaanya matiyalo nga bwanika ku nsonga za nnema mu kulima ebimuli ku mazzi mu bisenyi mu bisenyi si ye muntu atuukiridde agaba ettaka bamugabira ettaka mwana wa mugenzi nti nnyiniryo yafa alyoka alisabe n'olulimi olw'okujooga naye n'ettaka lyebagabira obwerere okumanyira talina ssente zigula ttaka alina ssente zigula kankuzzeeko emabega ettaka eryo abantu eryo abaalifuna bonna ettaka kansooka embuuze ettaka eryo bagamba lyali lya gavumenti era kwaliko ndowooza n'amayumba oba kwaliko ki ne bagenda ne bagobako abantu kyewandisubidde nti ate kwandizeeko projekiti za gavumenti naye ate ndaba likozesebwa bintu birala ettaka eryo lyali lya gavumenti kituufu bano abantu abalirimu kati abalitwala ne balyagala okulitwala kuba baali batutte buli kamu nga lye lisigadde waabwe naye nga tolina bwojja kusiŋŋana kuba ettaka eryo lyaliko basikoota abaaliko kwaliko n'ennyumba ezaali za gavumenti abakozi ba gavumenti abaakola ne bawummuliramu mu mateeka g'ebyettaka gagamba bw'obeera ogenda okutunda ettaka oba okuwa ettaka osooka kuwa bano ababaddeko omukisa okukola ki okutwala ettaka ebyo naye olwokuba lyali mu makkati nga bano abayaayi balirabye balyagala bannaffe abanonuzi abaagala okulya buli kamu konna tebasangawo abalinga enzige ne balimbalimba nti bafunye kampuni bagiyita OPEC egenda okuzimba ekibuga satellite city ku eka 8 egenda kuzimba ennyumba ez'omulembe amakati mu kibuga abantu bafune ennyumba ezo ku bbeeyi entono gavumenti nga yezizimbye ne kampuni ezo abantu bajja bakola ki era omukisa bagenda okuguwa abantu abo ababadde basulamu bajje beefunire ku mayumba ago ne batwala ne awali ekitebe kya divisioni ya Nakawona naye nga nabo bakimanyi nti kampuni eyo tegenda kuzimba mayumba ago naye ne balimbalimba abantu nti abantu okubajjawo bateekewo nti ogenda bazimbira ekirungi nti bonoba okaana nti lwaki mukuba ekigundi kyaffe lwaki mukuba ettaka lyaffe n'amayumba gabaga twagala kibuga kirungi mwe mulemeza geto mu Kampala mugendo sula ne bakuba ennyumba ezo nga bakimanyi kampuni tejja kukola ki kuba nsuubira yinza n'okuba teyali nayo okulowooza kwange kuba kampuni baagiwa ettaka eyo we baamala ne weetoloola emyaka nga 8 kampuni ki eba nga yayingira mu kintu ekyo nga terina ssente naye tezimbako yadde omuzigo ogumu yadde toilet nemala negenda ebagenda ne bagamba nti eyo yagenda kakati ettaka liddemu ligabwe bawandiikanga mu state house ebiragiro ne biva waggulu okulagira bagabe ettaka eryo mugabireko nomugabireko ne bagabirako ne batuuka n'okugabira okumanya abantu bano babbi ne batuuka n'okugabira omuntu atalina busobozi buzimbawo waliwo omusumba gwe baleese bamubuuza eka ennya wazifuna naye kansooke nkubuuze wala eka omanyi kintu kye bayita eka eba nnene omuntu okuwa eka nnya kati ebisawe by'emipiira bina kwata na kivuba emirundi 4 nga bwolaba ekisaawe okwate emirundi 4 eka kisaawe okigabanyemu bakiwa omuntu atalina yadde sente zigenda kuzimba oyagenda zimbawo kanisa mu sente agenda kuzijja mu ndiga bannange mukomyewo ketteeka kazifaaza lukodo oba yafa aba yali aleese etteeka mukomyewo etteeka bannaddiini basasule emisolo ekkanisa zisasule emisolo nasaba ekkanisa mukomyewo etteeka eri okusasula emisolo kuba abantu bano basusse obuyayi tebakyali bagenza okusoma ng'eyiye yabwandiikibwa nga kampuni nga si kintu kya gundi
yabadde limited by shares. Omusumba asumba abantu tolaba nti kalidinaali wamala amaze ebbanga mu bwafaaza n'emyaka gyonna nga kalidinaali mu byobugagga by'alina tasobola kukwata kalina n'agizimba tasobola kitegeeza oyo ye munnaddiini yakolera abantu bano abantu bano bayaaye babbi ekkanisa ezo zigenda zimerukawo buli budde zitaliwo ku lwabwe zisolozebweko emisolo baddemu basasule kuba bekkusa bagagga motoka bazirina bebasumba baavu balina ettaka balina amaduuka balina zakeeti kati abo beenyigidde ne mu bubbi kati kanyankulaakulana yali ayagala tekawo nkulaakulana ya kyaki asobole okufunira n'abeetooloddewo emirimu talina ssente bwe kyandibadde kimaze okugwa yandifundikidde atunzeewo abo abantu abamu bafuna nga bajja kutundawo kubanze omuntu kuba kibalira omuntu omulala ne bakola transfer ne baleeta omusajja omu alina kampuni za mirundi ebiri nga zonna zafunaawo n'asaba ng'ayita mweno n'ayita ne mweno n'asaba naye nga zonna za muntu yo zonna za muntu atya za muntu omu kati obukodyo bano baba tebasobola bulaba bano abagaba gundi Lero yawe babbi nabo baabulaba naye babbi Lero yawe kenyini gwe yaleeta okujja wana ajamuyambeko naye ku nsonga z'amateeka naye naafunako kwiganga balinga abagabana ebintu by'omugenzi Sidiru musajja mukulu loya alina yiika namba enaggulu bwerere ku bibaga bye n'atadda mu byaku Sidiru n'ataswala mu ekesa tuze mwampa ntono nasaba 10 ng'osaba 10 ku ttaka lya jjajjaawo nti osikira mugenzi oba erya nnyuku lino ttaka lyogabane eryo bwe bagoba bannayuganda abaava bateesobola ne babagoba mu kibuga nagenda baligabane nsaba Katonda lipooti ne bene beevuddeyo ne basigala nga bwe nkisuubira nti terina kyamakulu kiriddako tuwaaba wa Katonda so ne gavumenti eziriddako ne begibira myaka emeka abantu bano ne balibeera bafudde at least ebyobugagga bibalireka mu famire zaabwe bikwatibwe bakomewo obujozi bakoze ku bannayuganda weewaawo wakyaliwo ensonga endala gyewandyagadde okuttaanya tuyinza okuba nga tugibuuse kuba ensonga zonna tuzitunuddemu ndowooza ensonga ezimu mpozzi kye nalabyeko RDC nga bakwasibwa mu mmotoka okugenda okutandika okukola emirimu gyabwe so nno bambi nenzijukira abantu abakola constitution okuteekawo ba RDC zaabo bambi bo balowooza nti Uganda egenda kubeeramu bantu balamu era balowooza nti abantu abalidda mu Uganda bonna emivuyo gy'ettaka gyonna bagamba paradisi be bagoba abantu batandika okukola etteeka eryo ne bagamba nti pulezidenti anaalondanga RDC n'omumyuka we ne bamukwasa obuyinza disitulikiti nga ziri 38 tebamanyako nti tulituuka mu disitulikiti 140 ziri 140 mu mmeka zigenda mu 150 kati bw'obalaawo ba RDC n'obala n'abamyuka baabwe n'osiŋŋaana Wakiso erimu ba RDC nga ba mirundi 3 Kampala erimu ba RDC nga 5 sente nnyingi ezigenda ku bantu abo ng'ate tebalina mugaso gwe bakola RDC yabanga RDC nze okutandika okulaba RDC waaliwo omusomangako nga tumwogera nako erinnya RDC omukyala gwe nasooka okulaba baali bamuyita Zerida lwa Busagala yali obamulwanyi naye nga mukyala wa bunaanyizibwa wa kitiibwa ebiseera ebyo yali atwala Mubende ng'etwala Mityana Kasanda ne Kiboga nga yonna disitulikiti eryetya era nga bwajja twamuyimbiranga n'omuyimbira twali bwana buto tubeera mu primary muyimbira RDC nze nga muntu wa buvunaanyizibwa tebaamanyako nti ebiseera birituuka ne balonda ba RDC nga bano abaliwo omulembe guno ab'ekibogwa abatalina kyebamanyi nti eggulo nabadde ku TV ng'olutalo luliri Wakiso ku lunaku lw'abakyala nga RDC wa Wakiso omukyala akutta akazindaala agaana MP owa Wakiso omukyala okwogera ng'ensonga emuganya nti kubanga wa people power ekitegeeza nti ensonga kati ebeeyingidde ebyobufuzi eba evudde mu service abaakola etteeka nga bateekawo ba RDC ne pulezidenti abalonde tebaalowooza nti walibeerayo abantu abalirondebwa nga tebasaanidde nti RDC ojje atali munnabyabufuzi gwe balonda okukiikirira abantu pulezidenti ojja omukiikirira okumpi tebalina mugaso ba RDC zaabwe kuba babalondesa ekisooka ne bakulira security mu disitulikiti naye omusiŋŋaana nga RDC naye nga tamanyi yadde okuba akasaale naye mbu yakulira security mu disitulikiti kati n'ebyettaka be babivunaanyizibwako anti pulezidenti ate babivunaanyizibwa pulezidenti kasita yava
okulonda ba RDC abalina obusobozi n'alonda bakada abagudde omuntu agudde mu kalulu gwe RDC n'amuwa okumwongera egundi yensonga lwaki olw'okuba tebamanyi mirimu gye balina kukola yensonga lwaki obasiŋŋana mu nsonga z'ettaka kuba tebamanyi bya balina kukola banoonya we baliira era nabo bagenda okuvaayo nga balina ettaka lye baleseeyo balina ettaka lye balese nabo nga bafunye tekikkirizika kuba bw'obeera ogenda orankinga ebifo mu gavumenti MP ali kumpi nnyo ku RDC ali wala nnyo ne RDC ayingira n'akwata omuzindalo nti munnaluyima tajja kwogera bahudu Hussein nti sikkiriza eyeesimbyewo ku bukulembeze kujja wano gamba obutamanya byakola RDC n'atuuka n'okugoba omuntu ku radio station gy'abazeeko mu kitundu nga ne risiti yasasula wano sakwa bamugira bamuteekako ne bamukokoonya nayeefula wakitalonya naga Besigye taddamu okulinya ejjinja tewali yamuyise lwakuba nti Katonda yamugerera amangu ennyo naye n'afuna ekimusaana naye bwe gamba ba RDC tebamanyi mulimu gwe balina kukola balekerera ebibagwanira okukola ne bakola ebitabagwanira kukola RDC bakusindika ku nsonga za security oli mubaka wa president kiswaza n'okuswaza nti mubaka wa president abamu tebamulabangako bamulabira na ku TV sibamanyi abamu abasinga bali awo mbune RDC kuba luli twabasomangako nga tuyimba n'abayimbi omugaano omubaka wa parliament okujja okwogera mu kitundu kye mukubanga wa NUP guli wa NRM wajja kukiikirira NRM oba bakubako kalulu n'owangula okuwa NRM nga tuwumbawumba twogereko ku ttaka lya Ssango B kuba bagamba nti ettaka lino lya gavumenti ekibadde ekituufu basanzeko balaalo naye bagala teekako binaazi ng'ekiri ekalangala mbu kijja kuyamba ku kufunzafunza obwetaavu bwa sabbuuni n'obwa butto. Nze nkugambye abanunuzi bwe baatuuka wano nga bamaze okununula obola ebiseera ebimu oluusi mbayita abeenunuzi naye bwe tubatwalira mu kifaananyi kyonna kimanyi nti abanunuzi bwe baatuuka wano ne bagabana ettaka lyonna ne balimalawo kati baatandika okukeberanga mu land office kataka kyakaasigalayo ke tusobola okugabana yensonga lwaki olaba nti bwe baali baagala okutwala amabira bakweka sukaali n'abula sukaali bwe yabula abantu ne baakaaba sukaali ne bagamba tuweeyo amabira omuzungu alime sukaali agaziye alime sukaali naye ate na buli kati sukaali akyalinya abantu ne basitukira wamu ne balwana amabira ne bakola ki ne bagabasuuza nti essaawa ya leero bakwese butto ne sabbuuni ne bakugamba nti ebinazi tulina bitono twetaaga ebinazi bingi kati gwe omuntu anaaba ayagala okujulirira okuwolereza bali be bagenda okukola okugoba otegeere nti sukaali oti ekinazi butta akunyiga ne sabbuuni akunyiga baveeko bagende lwaki tebakutte bainvesta lwaki tebakutte abatuuze bennyini abali ku ttaka eryo ne babalagira okulima Ebyemwanyi bonna abaliranyewa ne balima ebinazi ebyo ne baga nti buli muntu asobola ng'oli munnayuganda okulima eka z'ebinazi 10 jangu ofune ku ttaka lino ne bakwata abantu dilina ettaka tuligaba specifically ku binazi atalina busobozi tukuwadde omwaka gumu oba ebiri kasoobera nga nemiro tenayimirira ettaka automatically liddeyo mu gavumenti ne bakwata bannansi ne bajja nange kennyininyini essaawa ya leero bongamba nti ettaka lino yabwerere projekiti ya binazi waliwo ajja okubigula sisobola kulemewa kulima yiika ezo 10 bandiziwadde bannansi naddala abaliranyeewo ne balima ebinazi ebyo ne bakwata investor najja akola ekyuma n'abibagulako ng'agula ku bo bakola ki naye bw'olaba bakugamba nti birimu investor y'abanunuzi bano era investor oyo bonaogenda okumwetoloola emabega oyinza n'omusingana nga talina yadde 10 kya ssente nga waliwo bannayuganda abali emabega w'ekyo ekigambo investor wano kife wano tekiriiwo ate investor waawa ayagala ebyobwerere butereevu ndowooza tutuusa akadde akafundikira tweyanziza nnyo bannanga abatuwuliza mwebale nnyo okutuwagira muteekeko obucomments ne bulikes bye biyamba vidiyo zino okutambula temwerabira bannaffe abasunduusa exchange sunduusa exchange woweereza ssente zituuka ku mobile money ya muntu si bino byakuweereza ssente nti ate olina okulinnya emmotoka ate ezikuleeta n'ezikuzzaayo kale no mubawagire bannaffe ennamba kati muziraba weezijaawo eza sunduusa exchange awo naawe ayagala okulangira ku channel eno era ennamba zizo kweziri bannange tukwatagane wiiki ejja tulina obuntu bwaffe obujjaawo tugenda kutunuulira analysis ey'abayimbi ab'edda tujja kutunuulira history program tugigaziye tuleme kutunuulira bufunze bwa wiiki tukoleyo bu series abasomi namwe mutwekwate kuba ebijja byo bingi
kale nno nga tusamarayizinga osobola okusibula ku bannaffe abatuweza. Naffe abatuwuliriza beebaza okutuwuliriza okuwaayo obudde bwammwe tusobola okuwuliriza kuba aboogezi bangi naye ne mugamba kanaffe mutuwulirize naye nga tujja kutambula mpolampola naye mujja kutandika munaawo ebintu byaffe obudde mujja kuba mufunamu kuba abamu muyinza okuba temutwala budde kumanya bintu ebyo kubaawo naye kati ffe tutwala obudde netubimanya netubikolako analysis netusobola okukuwa gwe kyosobola okukola ki okubanga owuliriza nate tusisinkane omulundi oguddako. Kale butereevu wiiki ejja tuddemu tusisinkane.